Ebyabaana ababuuse eggologotiro wakati mu mmotoka y'essomero mu luguudo tebinnagwa. Essomero lya Lubiri High School livuddeyo ne lyegaana nti ddyo terina kye bimanyiiko si baana baabwe. Nkubuuzaako gy'osinzidde weebale nnyo, weebale ddala subscribing, sharing, commenting. Agenda ku www.kampalamediatv.com oyongere okulabika nga ate tukutuusaako ensonga mu buwandiike yonna gy'osinzidde okutugoberera. Wakati mu ngeri y'okwongera okukola okufeffetta ebipya ebiriwo kati ebizuuse kati we tujjidde ku mpewo bassebo ne bannyabo, amawulire agaliwo galaga ng'essomero lya Lubiri High School ate livuddeyo ne lyewakana ensonga z'okubanga abayizi baalyo be bagenze mu maaso okulabika nga beetaba mu bikolwa ebyokwebuuka eggologotiro. Wakati mu bubaka obw'omukulu w'essomero wali okufeffeta kwe twongedde okukola wali munda mu ssomero erya Midland High School erisangibwa e Kawempe mu kibuga Kampala, ku nkengizi z'ekibuga Kampala. Omukulu w'essomero avuddeyo n'agenda mu maaso okulabika nga ategeeza. Omukulu kyasa editisha Felix agenze mu maaso okulabika nga ategeeza n'alambulula bulungi ensonga wakati osobola onoonya akatambi we kali awe mabega wano ku mukutu guno. N'ategeezanga weritaabadde essomero bwe bataabadde baana ba Midland High School wabula essomero erimanyiddwa nga Lubiri High School lyeri agenze mu maaso okulabika nga lipangisa bbaasi eno. Ono of course agenze mu maaso okulabika nga alambulula akatambi osobola okukagoberera wansi awo. Naye ate bassebo ne bannyabo ate we tujjidde ku mpewo ekiwandiiko ekifulumizibwa nga kya nnaku z'omwezi 11 omwezi gwa June 2022 kigamba there is a video circulating on social media involving misconduct of some students on a school bus, nti waliwo akatambi akagenda nga katambuzibwa ku mikutu emikwana bantu nga kalaga ku nneeyisa y'abayizi etali nnungi wakati mu mmotoka mu bbaasi y'essomero. Lubiri High School, however, wabula nti Lubiri High School strongly distances itself from it, nti mumaanyi ddala yeebalama byonna ebikwatagana katambi kano and any involvement thereof, nti na buli kyonna ekyekuusa ku baana abo bagenze mu maaso okulabika nga bazannya akaboozi k'ekikulu mu mmotoka. Lubiri High School terina kyebimanyiiko, tewali na kimu kyekuusa ku ebyo. We are an institution built on imparting discipline, nti tuli tendekero erizimbiddwa ku musingi ogw'okuteekamu abayizi empisa and cultural norms to the younger generation, n'ennono oba n'obuwangwa n'empisa z'obuwangwa weeyogera mu omulembe omuto. We therefore strongly condemn such misbehavior, nti neera mu maanyi tuvumirira enneeyisa eyo embi. Investigations are underway in regards to its authority, nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso ekikwatagana ku butuufu bw'ensonga eyo. Ne bateekako omukono management ya Lubiri High School Limited. Wabula nsobola okutegeezaako ku kibaddewo wakati ng'olunaku lugenda mu maaso. Of course we twayongedde okulabika nga tuva wali munda mu ssomero lya Midland, twagenze mu maaso okulabika nga tukubira abakulu okuva mu ssomero lino erya Lubiri High School okubasaba baveeyo mu kamera oba baveeyo ku recorder oba baveeyo babeeko kye boogera wakati. Bassebo ne bannyabo bano okuviira ddala ku mukulu w'essomero baagaanidde ddala okubaako ensonga gye boogera. Bano bagenze maaso ne bategeeza ne bwoba ne batutegeeza mbu obwakabaka bwa Buganda bwe bwogerera essomero lino erya Lubiri High School, n'olwekyo ddyo ng'essomero teriyina kulabika nga livaayo n'okwogera ku kintu kyonna, wabula omwogezi w'obwakabaka Ssekama w'obwakabaka bwa Buganda mbu yateekeddwa okulabika nga avaayo ayogere ku nsonga eno. Kakati osobola okwewuunya, of course evidence zonna weeziri. Omukulu w'essomero erya Midland omukulu kyasa HM aina receipt oba aina carbon receipt copy mwe bapangisiza bbaasi eno n'essaawa na buli kimu, ne driver yamunnyonnyodde buli kimu nga kana akatambi we kakwatibbwa wali mu bitala by'e Wandegeya ng'oyogayoga okukka wali mu Lubiri Emmengo. ensonga nno zongedde okukwata wansi ne waggulu.
abantu okuli ba minisita bagenze okulabika nga bavaayo okubuuza kajujijooji w'ebibuuzo abakulu bano bonna ab'amasomero gombi okubabuulira ekituufu kubanga kino ekifaananyi oba oliawo kiteeka eggwanga ku bunkenke obw'amaanyi. Naye ate oteekeddwa okukimanya nti oba oliawo gwe mulembe gwe tulimu ogulimu abaana botayinza kulabika nga ate oba oliawo weewuunya nnyo. Ensonga bwezito bwe ziri, of course nakutegeezeza tukyali ku ground okwongera okukolera okufeffetta. Tuteeka okumanyisa buli kintu kyonna babadde baani ababadde batudde ku mitte egyo baana kubanga wakati nga tugenze mu baasi eyo, of course ebimu ku bizibiti byensobola okulabika nga nkubuulirako tusanzeemu amataayi aga green ag'abaana ba Lubiri High School. Omuntu omu yasudde obuvunaanyizibwa oba babiri kubanga baasi eyo buli lwebegenda okutambula mubaamu abasomesa. Okay? Tetukkiriza ffe singa babadde baana ba Midland nga bye batambula tetukkiriza muyizi kuva mu gate wano nga tewali basomesa. Ate tubeera n'abasomesa babiri, omusajja n'omukyala. Reason being tulina abaana abawala bayinza okufuna ensonga zaabwe ez'ekikyala balina ozibuulira omusomesa omukyala, ne tubeera n'abaana abalenzi bo basobola okubeera jeno. Okay? Tino baba temuli musomesa musajja wa omwana omulenzi asobola okulya omusomesa omukyala, abakyala be bamaama, naye ate kikaluubiriza. So tulowooza nti abantu bano babadde mu mmotoka ne batatwala buvunaanyizibwa. Ffe tutukola obuvunaanyizibwa obwo ne tumanya nti ne batuba tubatuuzizza eno ye sitting arrangement. 2, njagala ate era muddeyo mutegeere nti omulembe guno gwe tulina muzibu nnyo okwandolinga. Naddala nga COVID amaze okugwawo, abayizi bali si bangu nnyo okwandolinga. So abasomesa bano ababiri nze ndowooza nti bandibadde beetikka obuvunaanyizibwa fule. Dereva bwe yatuuse nabadde nsobola omuti muriprimandinga n'omunenya ennyo, naye kino ekintu kyabaddewo misana. Ate nga nze etteeka lyange liri nti baasi terina kutambula kiro era buli muntu agipangisa kirina kubeera misana. Obudde bwe butuuka obumu nga tebalina kuweeyongerayo, maybe banoonye we basula. Tuba tugezaako okwewala okubeera ng'emitima gitulundugga, abaana b'abandi tebannakomawo ziri ssaawa 3-4. So tulowooza nti abantu abo batetukinza obuvunaanyizibwa. Era nze ndowooza nga bwe mumbuuzizza, bwe munaaba mugenze ku ssomero eri abasomesa abo be bandituwadde explanation. Kuba ndabira ddala nti ffe beedi teacher tusigadde eri. Edi teacher w'essomero liri ayinza okuba tamanyi. Abantu bano balina okutuwa kiki ekyabaddewo, kiki ekyagenze mu maaso, kiki ekyabadde kikolebwa. Naye nga mu kiseera kino